Kkooti e Mukono eyongezzaayo okulya omusango gw'abatuuze b'e Kigaya mu ggombolola najja mu disitulikiti y'e Buikwe gwe bagula ku minisita w'ensonga z'amazzi era omubaka wa Mukono North Ronald Kibuule eyamuguza ettaka Musa Katerega ne Namasole Sala Natoolo. Abasenze ku ttaka lino bakedde egenda mu kkooti kyokka bakonkomalidde oluvannyuma lw'omulamuzi Margaret Mutonyi okutegeeza nga bw'alina obukosefu agongezaayo okutuusa ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Omusango guno gwajjiddwa mu kkooti ekinnya ne guweerezebwa mu y'e Mukono abatuuze bwe basobola okutuuka amangu. Lunaku lwaleero tubadde tuze kuwuliza omusango gwaffe gwe bayita miscellaneous application etuwa kye bayita interim order etuwa ennati enaagaana buli omu abadde ku ttaka eryo ng'atulugunya bano abantu ayimirize byakola paka nga kkooti esazeewo ku musango guli. Abatuuze balajjanidde abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo okubayamba. Ronald Kibuule onalewo byatuusizza byatuusa ku mwami wange ng'amutemula misana ng'ensi era bassaawa 5. Baveera abasirikale bakuba abantu babasiba bajja ne bajja mu nyumba ne bagula nyumba ne bajaazayaza. Bonna amateeka wa minisita Kibuule agaanye okubaako ne kyayogera ku nsonga eno ate pulida w'abasenze Agure Mukyungula atunnyonnyodde bw'atyo oluvannyuma lwa kkooti. Ettaka eryo kulitunda ye Buganda Kingdom ate nabo bagenda kujja beegatte ku musango guno kitegeera. Tuzze tukulaga emboozi nga abatuuze bano balajjana olw'okugobaganyizibwa ku ttaka kwe bamaze emyaka egiwera. Kibuule yatulumiriza nti mmwe mwalonda NRM Museveni wammwe ne Jeneti ye batuusizza ku bino kuba be bansindika okujja okugula. Bw'oyogerako munda mukomera bw'oyogerako munda mukomera batuleetera balakisi eryawo ku kyalo. Kyokka okuba twatandika okulaga emboozi zino munamolo waffe David Musika Lyankola abadde atiisibwatiisibwa kyokka bwe yagenda okugula omusango ku poliisi y'Omukono teyafuna kuyambibwa era ne bagana okuyingiza omusango gwe. Kalyankola agamba nti obulamu bwe n'ab'omaka ge buli mu matiga ng'asabye okuyambibwa okw'enjawulo. Bo bannamawulire Mukono basabye ekikwatako okuyamba munnaabwe kuba talina musango mu kulwanirira omuntu wa bulijjo. Okwerwanako nga batalina bakulembeze kintu ekyo kya nnaku nnyo. DPC bebamu ensonga ddala eri okunnumira ddala wagamba nti naate ow'amawulire naye amunoonya kati wanoonyeza ow'amawulire atuuse obutuusa amaloboozi gaffe kati ate ffe ab'amawulire. N'ab'enju ya Nyanzi babuganye essanyu oluvannyuma lw'okuwangula omusango gw'ettaka wakati waabwe ne Sulaiman Ntanzi gwe bagamba nti yali esenzaako. Ettaka lino liri ku bugazi bwa yiika 5 nga lisangibwa Kiteezi. Naye nga kati agenda ku kyalo ng'alimba abantu ati naye abeera Kaboma. Omu n'aguza munne yiika 2 ebintu ebyatukosa ebyali ebyekibbi. Ekyokuddamu okugyawo amadaalo gaffe omulamuzi akoze ki akigaanye. Ettaka lino teritundibwa era buli bwe baba bakuguza mu bukyamu noonya yakuguza akuddiza ssente zo. Ab'enju ya Nyanzi nga bakulembeddwa mu pulida we Bosco Asaasira balabudde abaagula ettaka lino tibakikola mu bukyamu kuba lyakijja.